Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Owekitiibwa Allah tumwebaza olw'ekyengera ky'obusiraamu kyatulekedde. Tumusaba Allah okusaasira n'ebyengera n'emirembe ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Tugenda mu final touches kati bwe bituuse final touches. Tubuzaayo katono nnyo tumaleko ekitabo kyaffe kyaki ekya Yassarun. In fact dawusu zino nezisembyeyo okuva eri ku kaswayibi minasama awo wasinga okukalwa mu kimu Yassaruna wakaluba nnyo kubanga abantu baba balina oyiga amateeka ate abamu bajja tebagamanyi ntegeereka, so mulwane nnyo muyiga amateeka ago. Agambye a'udhu billahi abulago bufudde akati basiramu tubajjukiza program yaffe yaki ya sound card ya laptop ne kamera twagagula bintu ebyo asobola tuyambeko tubere nga tu editinga videos no bulungi ziba tukeko nga mutufu ufuna empeera zammwe ez'okusoma ate n'okusupportinga omulimu gwa Allah jalla wa ala ku 0784 165480 0703 574535 is number zokola ki era zosomerako mu inbox ku WhatsApp. Kitegedde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل لن يصيبنا eno lam ebulira mweno eno nuni ebulira mu ya'u nogamba nti qul lan zona idgham naye eno idgham nayo idgham okuba eno yo ino okuwuna wantokola ki قل لن يصيبنا عمن يشاء لكم من ملجأ يومئذ لكم mimi uli amweno nokanti lakum min malja'in unano lakum min malja'in yawma'idhin mimman yanqalib يأتيهم من نبي يأتيهم من نبي فهم من مغرم مثقلون فهم من مغرم مثقلون katubigate قل لن يصيبنا عمن يشاء
عمن يشاء لكم من ملجأ dobozi diganye tuka era byafudeda لكم من ملجأ يومئذ لكم من ملجأ يومئذ وممن ينقلب يأتيهم من نبي فهم من مغرم مثقلون فهم من مغرم مثقلون. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.